Manyi bulungi. Nsitula binene nembyateka mwatu nemitusa. Wa. Ozi amaloboozi ag'omu kisenge abantu abasinga oyinza okuba bw'omanga gw'olina endowooza twabayitanga ba deep thinker gwe n'okirowooza obubi ne mu kisenge buli omu ayogerera yani asirika mu kisenge kye so ndowooza omulamwa we gutambulira naye ng'okusinga ebisinga senga ajja kuba ayongera obbirambulula katwebazi ba sponsors baffe okusookera ddala mama Fina yeebale nnyo Dembe FM omulimu gwekoze gwa njawulo nnyo okubeera nti tunagenda okutuuka ku lunaku luli wonna ebadde part of this main event ne twebaza nnyo sanyuka NBS yonna platforms zonna ez'enjawulo ezituweebwa okubeera nga shene erangibwa ba presenters ab'enjawulo nammwe mwebale nnyo mwebale ddala nja kusaba mu ddakiika zino fena amaaso gaffe tugolekeze omukyalo obwedda gwe tulindirira ajje okusobola okubeera nga ate ayogerako gye tuli ku nsonga eno ey'amaloboozi mu kisenge ge tulindiridde olunaku lugenda kubeera okutandikira ddala ennaku z'omwezi 15 July senga looza soke tweteeketeeke bulungi nnyo nange muganda nze nkyekidde Sulabwa events kasuubire ntuteredde bulungi nnyo obutebe nsuubira bujja kujjawo bumbuyiza obutajjawo naye ndowooza olw'obuteefuutiika basenga abamu bayidaye tubaleseyo bulesi nga mukimanyi nti amaloboozi mu kisenge combination senga Justine alina gajja okukuwa ojja ssanga nga ate waliwo ate amalala agasobola okubeera nga gavaayo nga kojjabu yagaleese nje kwongera okubebaza baganda bange bannamawulire abaze event eno nabagambye nti eteekeddwa Sulabwa events era nja kusaba ku lwa Sulabwa events soke tufune omukulu ayogereko gye tuli then tuyoke tudde oluvannyuma ew'omukyala alindiriddwa olunaku olwaleero omuteeketeeke era nga ffe tulina omukisa abamulabyeko wano abala bagenda kuddamu mulako ennaku z'omwezi 15 n'okweyongera 16 emitiyana 17 ku Nimrod abe waffe Luweero lwa Sulabwa events kanyanjule omukulu kale tweyanziza nnyo nze Lukman Junior nga nva mu Sulabwa events era nga tuli basanyufu nnyo olw'okutuuka ku lunaku luno mulindwa era nga bwana Abu bwe yabanjuliddeko nti nga 15 omwezi ogw'omusanvu tugenda kubeera wali eri ku Uma erugogo nga tulina amaloboozi mu kisenge nga si gwe mulundi ogugenda okusooka okubeera n'amaloboozi mu kisenge naye olw'okusaba kw'abantu abangi tubadde tubeera ku Labonita ku mulundi guno twasazeewo nti baafikkira bangi twetonda ku mulundi ogwasembayo abaafikkira ne byonna ebyaliwo ku Labonita naye ne tusalawo nti ku mulundi guno katufune ekifo ekinene mu kibuga Kampala era nga si walala ye Uma we tugenda okubeera wali erugogo ng'ennaku z'omwezi 15 mitwalo 2 gyokka okuyingira emitwalo 5 VIP n'emitwalo 5 emmeeza era nga olunaku lwaleero emmeeza zo booking yatandise tugenda kutandika okuba nga tuta ab'emmeeza ne tickets olunaku lwaleero zigenda katale nga tugenda kubawa buli kimu bwogenda okuyita okulaba ng'ofuna tiketi yo weeyune amaloboozi mu kisenge Sabula embaga oya ku mulundi guno kyanjawulo kya kabi nnyo ate era si kya bulijjo basenga mubalaba bagenda kubeerawo senga yennyini kasita kitegeeza Senga Nantume mumanyi kyekitegeeza 16 mityana nga omutwalo gumu gwokka n'emitwalo 2 VIP 17 tuli ku Nimrod Luweero
bannabulemezi Senga Justine Nantume omwana enzaalwa awo wennyini ku Nimrod wetuwetera nga tugenda ewaka wetugenda okubeera nga tuli nammwe nga Senga Justine Nantume tuli naye awo ku Nimrod Hotel awo nno nagwa gujja kubeera mutwalo n'emitwalo ebiri nga bwe kijja okubeera emityana. Twabasuubiza nti tugenda kubeera n'abantu ab'enjawulo mummwe anaaba nasinga okwekola ebintu n'agantu emitwalo 5 gigenda kubeera nga gibaweebwa era nga giva mu Sulabwai Events. Tweyanziza nnyo neyanziza nnyo bwana Abuchaze webale nnyo sebo. Webale nnyo mukulu Lukman kula Sulabwai. Magala tugiseetula ndi mbadde saakola mirimu 8 bwenseetula bwenjogera bwenseetula tuteredde bulungi muganda wange Maiko ne Fujjo. Webale nnyo webale ddala kula Sulabwai ndoza mukitegedde Amaloboozi Mukisenge. Sabula Mbose mango kutoka ku oya cheka oya nkagala nya kasemba yao akunyumira ngera mukitegedeko sente zitegezeddwa bulungi nnyo tugenda kuba tunyumirwa nabategezezzaako ti guno sigwe mulundi ogusoose ekivulu kino ate nga nenyonge nebategeeza nti kyalina kubeerawo emyaka emeka ebiri emabega naye olwa covid space eyo nekola ki nejjawo kiba kitegeeza package bwebanga yali oba erimu ngejjudde kati twagisibye n'oluyina yeyongedde waggulu. Oluyina olumanyi? Yesebo leeruki oluyina bw'obanga osaaniisa emmere nga teggumidde bulungi ng'oyagala endagala eziri kungulu zebake bulungi osibako olulagala libasaaniiko eryakozeeko lyosiba kungulu boti n'olyetoolooza n'osobola okuba nga endagala ziri ziggumira bulungi lwe bayita oluyina. Yesebo emmere neggumira bulungi neba nga teyiika. Ladies and gentlemen, tetujja kunona budde tulina ne basenga abalala bangi nnyo wano olunaku olwaleero nga sinagenda ku kinyusi kya Senga eno manyi mwenna mumulindiridde mwagala okuwulira ebigambo bye abasampolinze katono obuzindalo buno kambutwale busindikeko eri basenga abalala nabo bakakase Senga zikula naki na fingers na fingers ziba zakona kimanyiddwa okulekanga teyakulira mu Uganda naye waba yakulira mu Uganda tewali zikula na byuma nsubira zonna zikula na ngalo. Abalungi mwenna betulaba tubalamusizaako kekadde yesaawa olunaku mulindwa akabadde kalindiriddwa ebbanga nga tugenda mu Maloboozi Mukisenge tuliwamu ne Senga Nantume Justine era nga wabeera omanya nti ne Senga zikula nangalo plus najjuko era alina okubeerawo nabwe gutyo abantu mwenna nsubira nti buli omu gyali yandyetaze Amaloboozi Mukisenge tosubwa nga 15 tuli Lugogo ate nga 16 tugende Mityana ate ku Sande nga 17 18 ate tugende Luweero tukyekole Amaloboozi Mukisenge buli muntu yenna bwali nsuubira nti ogeetaaga ate kino kigenda kusinga ku kyabulijjo kyemubadde mumanyi kino kiteeketeeke ebbanga lyonna tubadde tukiteekeddeteekedde ebbanga ddene nnyo naye kati keekadde yesaawa gwe wooli temya ku muganda wo temya ku mukwano gwo temya ku muntu yenna omugambe n'omwagalawo omugambe nti leero twetaagisa okwongerako ku Maloboozi Mukisenge twandikyusizaako Sikade ndi Senga najjuko prose zikula nangalo tubalindiridde mikwano era tubeesunze nnyo. Webale nnyo Senga prose najjuko zikula naki nangalo doza kati nange kambaniriza abasiramu mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banange bahaji mbega yidide temulekaayo bahajati ate ne bahajati hajiwo mukwato omunyweze olwaleero njagala tubalage kiki ekiri mu shaliya zaffe oba mukitegeera sijja kwogera bingi njagala kisabuukulirire wali mulabe kiki ekiri mu shaliya kano konna ka oya naffe tujja kwongeramu ate muwulirenge kagenda mu Buwarabu kasukkawo. Salamu alaikum. nga bw'abagambye omanye ebintu by'omukwano bino bikolwa bya Bwakatonda manyi microphone munfuna
ojasanga oli agamba Amaloboozi Mukisenge otandika okuinterpreting ebintu byo tukowola ne bannaddiini bonna bajje kubanga bino ebintu efuula nnyo ababimanyi naye nga tokola ki kuba okumanya tekuggwayo ate byabwa Katonda omukyalo oli yatodde salaamu kaaba omubaka sallallahu alaihi wasallam ku hadithi ezisinga zetufuna yabeeranga ne mukyala we maama waffe Aisha n'agalabira n'amuteekako ku mutwe osanga oli tateeka nkoko mukyala we mutwe ku biki babiyita bitya bino ku bisambi nga mutyo byogera mpe mudde senga akazindalo nkakwasizza basawo ne bannyabo nsanyukidde nnyo ddala bannamawulire mwenna abazze wano ne mwerekereza ebyammwe ne musalawo okujja okupushinga ekintu kino okitwala mu maaso bannange neeyanziza nnyo mukama babye musinga okwagala naye nga nkoowoola bannayuganda bonna n'abali ebweru n'abasama abazze tugenda kubeera erugogo ng'ennaku z'omwezi 15 mwezi gwa 7 bannange ndudde nga neetegekera ekintu kino okumala kumpi myaka 2 n'ekitundu n'olwekyo mujje mulabe kye mutalabanga bwe njogera Amaloboozi Mukisenge ffenna gye twava teri atamanyi Kisenge abu wava muki Mukisenge saba mukulu wava muki mwenna buli abakamera mwenna mwava muki Mukisenge mwava mu bisenge kati ebisenge birimu ebintu bingi ne bakiba nkiri kimu ayise Kisenge biro mwandibadde mujja buli omwatemye ku munne tekigenda okubeera erugogo kintu kigenda kuba kyanjawulo sirinzekka wabula mperekeddwako abayimbi King Saha Gravity omutujju anti mukoneramu wano tusimbudde anti weerabidde kati abo bonna abayimbi nina n'omuyimbi omulala bamuyita ni Levikson omulokole oyagambye ze Senga nze wendi abalala bangi nnyo zijja kuba surprise ako kama kange abakomedi bakulembeddwa MC Mariachi okuyingira ajja kuba emitwalo 2 gyokka etikiti zifulumye ate mwe abatakulira embuto mweno wa gulugulu jija kuba emitwalo 5 gyokka ate mwe ab'emmeeza giri emitwalo 5 bannange mujje tubeereyo mujje tunyumirwe siise bafumbo bokka n'abawulu mbayise bannakiyombekedde mbayise abanoonya abasajja b'okufumbirwa mbayise nammwe abaana ab'obulenzi abatayagala kuwasa abalonda obulonzi amakubo nammwe mbayise mulabe kirungi kyeki kirimu n'ekibi ekikirimu mujje muyige kuli kuyiga bintu bya Kisenge anaasigala muli ejjusa ngenze bannange nze mbayise ndandaba emyaka gimpubidde akawero bino ebintu naatera obbinyuka oba okitegedde n'olwekyo mujje erugogo tusobole okuba nga tunyumirwa ate enkeera walo nga 16 tugenze Mitiyana ate nga 17 tugenze Luwere waffe gyenzaalibwa bannange mujje tusobole okuba nga tunyumirwa ekintu kino tuzimba amaka kubanga magumu amaka goonoonese obufumbo buweddewo abantu bakyamanyiraavu muli mu byafuntula bannange mujje mulabe ekibeera mu Kisenge ki amaloboozi ago gaaki ga mmese ga minya ga biyenje ga mwami oba ga mukyala ate nga twagala amaloboozi amawoomu ogafunye otya wandibadde ojja lugogo abunkuddiza akazindaalo obugalo bwa Senga kazinkute kamera basinga eyo naye nga akugambye mu abantu n'olwekyo nsaba n'obuwombeefu bungi nnyo date tugisavinge twejjemu kirimbu nze ndi wa Luweero sikyakalirako Kampala ndi w'Emitiyana sikyakalirako Kampala mulimu abantu abakolamu ate n'entambula bazita jangu wano kuwuma multiple hall ng'ennaku z'omwezi 15 obeerenga olaba show eteekeddwa ku mutindo tetugamba nti ab'Emitiyana ate mugwere eno nedda kubanga ogwo omukisa weeguli n'Emitiyana okubeera nga Senga akola ki ajja nga bwe tutegeezeddwa abayimbi bangi abakoze eki abagenda okubeerayo tajja kujja gyebeerereko yokka yekka osobola ogibeerako weka nsobola nakyo kisoboka naye ate mba tekumenya subizaako ku bantu abamu ebigambo by'abaalo manyi bagamba agali awamu gegaluma ennyama ate Senga ennyama bandibadde nga bagifumba yokka naye ennyama wadde ya nnungi naye bagiteekamu ebirungo ne bateekamu obutungulu n'ennyaanya n'omunnyo kubanga ennyama eyo wadde nnungi naye bw'ogifumba yokera tewoomera baki bali kali n'olwekyo titulina okusaamu ate biki ebirungo baleme kubeerawo nga bali mu bya Kisenge byokka wabula ate basooka kufunamu ku miziki oluvannyuma tuseeko temwerabira twaleese ebitanda abaana tujje nabo
ate mujja n'abaana tetugenda gemesa ebitanda tujja kubawona ebitanda ebyo bisatu ebigenda okubeerako wali abaana abawala n'abaana ab'obulenzi nkweganga nabo batulaga amazina g'ekisaanyi gabeera gati ekiyokeddwa omuliro kibeera kitya nange naawe bw'omukisa ojja kuweebwa mujja kwekola bintu nagantu kwemalako stress tuludde mu busibe ebbanga gwanvu olw'obulwadde bwa covid obwatujjira naye kati ku luno tugenda kwemala goga kusekako kusanyuka nze njagala abafumbo oba mubaddemu okunyigagana muli mu lusirika mujje mwembi mujja kuvaawo ng'olusirika luweddewo mu Maloboozi Mukisenge nze mbayita n'essanyu bannayuganda mujje tubeere wamu mujje tunyumirwe mujje mufune ku bigambo abamu basenga bamwe nga tebabibawangako naye mujje gyendi musobole okuba nga mufuna ebintu bingi nnyo bisobola okunyweza amaka n'ebisobola okubeezaawo nga ggwe omuntu ng'oli omu ogenda okuyingira mu kintu ky'obufumbo ng'otegedde nti obufumbo bubeera bwe buti ne bwe buti si baana bawala bokka n'abaana b'obulenzi ate naddala mu abaami muli bubi mwandibadde mujjira ddala Maloboozi Mukisenge erugogo ne tusobola okuba nga tunyumirwa ekintu kino mujje muyige ate nga bwe museka okuyiga ate nga bw'oseka kwegamba kigenda kuba kigambo ennyo nze mbayise bannayuganda mwenna sisosodde okuvyedda ku myaka 18 mujje twekola ebintu n'agantu anaasinga okwekola ebintu ku stage emitwalo aga 5 getugenda omuwa naye nga mbasuubiza tugenda bakolera ekintu ekiriyo ekintu ekinyuma wangisebo ng'abyekola n'omwagalwa we obogera namufunira gwabyekola naye agenda kuba namwagalwa we twafunyeyo ziba kapo nyabo si kapa zigenda kuba meka 3 ezigenda okubeerawo okwekola ebintu bannange mujje bannayuganda siina kirala kye mbagamba nze mbayita n'essanyu lingi nnyo mbalindidde bambi temungi wamulekwa wammwe temumanyi tunafiirwa maama ne taata bambi mbayise mujje tubeereyo tunyumirwe mujje twekola ebintu n'agantu webale nnyo webale ddala Senga Justine Nantume basenga abalala mubawulidde Senga zikulana bahaji ne bahajati nga tuyugira mami Senga tulinayo bakojja bakojja nabo tujja kuba nabo olw'obudde bwe batuwadde abamu bali ku mirimu tebasobodde kubaawo naye nga teri kitajja kuba wali ayogedde ku budde twebaza nnyo banaffe aba passport abatuwadde ekifo kino etutudde papa Misa Kisemakula thank you very much mu kaseera kano tujja kolkaminga ebibuuzo okuva eri mwe baganda baffe ab'amawulire kulwa audience gye turepresentinga ku media houses zaffe ez'enjawulo saako n'abantu ab'enjawulo abatufollowinga ku tube zaffe ez'enjawulo kati twagala kutwala ku bibuuzo esebo ekibuzo ekyanyi kiri nti abantu basuubireyo okubanga mugenda kubaleetera eddagala webale nnyo ssebe bali eddala ekibuzo mutabani kyabuuziza nti wanaabaayoko ku ddagala ery'obulwadde obw'enjawulo naddala nga eddagala likwatagana mu Mukisenge kisaawe kyataggulukukamuko oba okitegedde esaluti okuba bulungi omusana gwaka nnyo eddagala tujja kuba nalyo ssebo tujja ddibaleetera lijja kubeerawo ebweru so si munda mu hoolo noza mutegedde abatawanyizibwamu ku saluti wangi ambwe abakalira ensulo mugenda kujja ne bowaholo epikapikamu okay ekibuuzo kiziddwamu ekibuuzo ekirala waliwo in case sobanga nomwagalwa wange nga tetukanya bulungi naye nga tensobola okumuleeta wanabaawo akasenga kaita akaseka k'enjawulo ebeerenga special session bwe munaaba mukedde ne mujjira mu budde tujja bafunirawo akasenge singa muba mukyankalanyemu si munkyankalanene era ey'ekisenge wabula mu mbeera y'amaka tujja kubaako engeri gye tukiwumbawumba tubatuuzeeko twagala muveewo nga mwenna musanyuse anaaza wange waddwe n'ekibuuzo ky'obuuza lwaki buli omu yeepikira lugogo anti ku luno lwaki lugogo twagadde awantu abagazi kubanga wuma eyo ngazi hoolo
ate security we yasobodde okutuwa okuba nti wegende tukumira obulungi ekifo kirungi kigazi security girina nnungi ddala kwegamba bwe twasobodde okuteeka nti Lugogo nti wagazi buli muntu atuula nga yeewa ebbanga olw'obuteesiiga bulwadde bwaffe obwa covid obuliwo kwewa mabanga kubanga wagazi wamala bulungi nnyo y'ensonga lwaki twalazaawo maama abantu basuubira ebika by'amaloboozi ebika by'amaloboozi bijja kuba bingi kubanga omuntu gwe banyonyogedde naye vaamu eddoboozi ddala omuntu gwe badde batundula envunza naye eddoboozi ddala omuntu gwe bakubya olukokola naye avaamu eddoboozi ki ddala n'omuntu nga goolo etuuse waliwo n'omuntu ng'ateebye eggoolo ndowooza mubeera mu kisaawe oli nakuba nagusamba nabanga agenda okutaba ne mukomyawo naye lwateebye mwenna muyimuka n'endulu nevuga kwegamba amaloboozi ga bika bingi naye gajjiddewa ku bintu ebyenjawulo simanyi muntu ali eyo agenda kusuba shye n'oba ogenda kuwulira musese musanyuse naye ogenda kufuna ate okusanyusibwa nga ate bw'oyiga ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera 15 July wali eri kuuma multiple purpose hall erugogo okuyingira emitwalo 2 mitwalo 5 ate waliwo ne VIP tables mitwalo emeka mitwalo 5 kali ate ku mitwalo egya 5 osobola okuba n'obookinga enamba ey'okubako singa ndoza gitusomere enamba ey'okubako omwogezi wa eri 0703 74 asatu chenda mu 2 jiddemu sebo 0703 wangisa jiddemu 0703 74 asatu chenda mu 2 gwa booking table e namba gyoba okola ki gyoba okubako okujjako nga waliwo ekibuuzo ekirala asenga mweri edition yako ya Lukula Bonita walago omwami kuno kubina ebitande ebibiri byolese Lugogo bisatu ogenda tulagamu n'omwami wo ate era mukomyewo nga mwamulaba ddamu oba mugamba mbakyusa nga bikoyi nti nina mulala nyabo nze nina omudeka era gwe mwagala nkomyewo mwagala mubba kale nja mubaddiza nze siina buzibu yesebo nja mukomyewo omwami wange Patrick Sendawulo w'ensenene ate tumumanyi mumanyi bulungi nsitula ebinene nembyatika mwatu nembituusa wa okuleka nga waliyo ekibuuzo ekirala ku lw'okunokola obudde waliyo tujja nga tumaliriza conference yaffe katwebaze nnyo basponsors baffe NBS TV Sanyuka TV TV zonna ez'omu Uganda sijja kusosola Mama Fina TV zonna radio stations zonna bye mukoze by'amaanyi nnyo Mama Fina ebulenga Hajjati Nuru Mpungu tebo yagifunye dda butereevu kyawedde dda ye mukwano manager waffe kafu Mako bannanga tetwawula madiini tetwawula mawanga mwenna tubaliniridde